Yes, ciao tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya eddoboozi bampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior. Olunaku lwa leero tukuleetedde era mwana mulenzi gwe bayita Eddy Samusuuza ng'agamba nti oba Museveni yongezayo lockdown oba tuyongezayo lockdown mmwe abamanyi nze kati ensi yammwe nagivaako sikirina kyenkyafiirwa so n'olwekyo bino n'ebirala by'oba olinda kati oliwaddemu okuba nti osubscribing n'okuba nti commenting okufuna netufuna opinion y'okuba nti otubuulira ki kyolowooza ku nsonga bweti. Now recently twakitegeerako nti Eddy Samusuuza kwogera ne management ye bagenda ku office ya internal affairs nga basaba minister wa internal affairs amanyikiddwa nga Muzeeyi Rukahana Rugundo okuba nti akomezebwawo ku butaka nabwe kityo okuba nti mu process eno y'okuba nti asaba yabagamba nti alina special jet eyamukwano gwe bayita Didier Drogba ng'oyo yali musambi wa Chelsea wa mupiira gyeyamu okuba nti mukomyawo ku butaka naye nga ate balina okuba nti bafuna olukusa okuba nti bakomezaawo ene Uganda because ennyonyi yonna yali etikka abasaabaze nga oba omuntu yenna ng'emuleeta mu Uganda already zili banned by the government so n'olwekyo kugenda okusaba manager better agenda nasaba but unfortunately government nemukuba ekimoni nemuma olukusaba nemuma permission okuba nti akomezebwa ku butaka now President Museveni yayongeddeyo weeks 2 endala okuba nti tukyali mu lockdown okuba nti bagezaako okuba nti bawenja abalwadde ba COVID-19 mu ggwanga okuba nti batreating bano okuba nti bagezaako okuba nti batangira so n'olwekyo government bwe yavuddeyo neba nti eyongeza lockdown Muzeeyi mukulu gwe bayita Eddy Samusuuza yagambye nti Uganda yemanyi nze sirina kyenjagala mu Uganda oba bongezayo lockdown oba tebongezayo lockdown bobe bamanyi because nze kati nze nafuuka mutakadda Ivory Coast era sirina kyensuwa Uganda era nabwe kityo government ya Uganda yemanyi oba bajongezayo paka oba tebajongezayo paka mbe bamanyi because nze nabasaba okuba nti banta nkomewo ku butaka ne bagaana ate nga nali ngenze bwerukola emirimu gya Uganda n'okuba nti ntumpuuba bendera ya Uganda naye ate munnange bwe kyatuka okuba nti baagalawo ffe tebatulowoozaako beefaako bokka babo bali mu butaka ffe ne batusibira ebweru so n'olwekyo ffe katusigale tubonabonere ku mawanga akenza bayagamba nti Ivory Coast gyali abantu baayo balungi nnyo bamuwadde comfort ali mu good life buli kimu kyayagala kati akifuna expenses zirabika ziri nti zakendeddemu n'okuba nti obulamu ali mu kwenjoyinga mpolampola era yagambye mu bifaananyi byatalina agamba nti nze you can see even the pics I'm living a good life sikyalimu ewaliikirivu nga bwe nali oba lockdown emala ebbanga oba temala bbanga be bamanyi kati awo ntegeredde nti mwana muwala gwe bayita Rema namakula yali mutuufu okuba nti adduka kuba omuntu alina abaana 2 e Kampala abaana botagenda nabo ku show abaana botagenda nabo eyo Ivory Coast okugamba nti kati kiri e Uganda aba bagulawo bate bagulawo be bamanyi that means you're responsible about your kids because abaana kye betukolerera abaana betufaako so Kenzo bova ino gamba nti oba bagulawo bate bagulawo gwamanyi that means nti abakyala abo na Tracy ane mwana muwala gwe bayita Rema namakula abali batufu okuba nti bakwabulira because gwe weefaako wekatofa ku family yo n'abantu abasigaddewo n'abantu oba mikwano gyo n'abantu abakulumirirwa because ekintu ekikulu ssaawa zino be bakyali ba Kenzo kale si bakyali ba Kenzo naye ng'ate abaana be beyazaala gwe ngamba Amala Omusuuza ne Maya Omusuuza okuba nti bali ku butaka ng'ate taata wabagamba nti oba Uganda eggulawo oba teggulawo be bamanyi kiraga omusajja omukulu atalina buvunaanyizibwa eri family ye ku baana be n'abasigaddewo so n'olw'ensonga eyo twakitegeerako kati ngenda tukitegeera lwaki mukulu gwe bayita Rema n'amakulu yasalawo okuba nti anoba Kenzo agambye mu abamanyi oba muggulawo oba temuggulawo tebimukwatako so bino n'ebirala byolinda mu episodes zaffe ziddako nsigadde Ntambi Chimso you can follow me on Facebook nkozesa Ntambi Chimso then Twitter nkozesa Chimso 16 then TikTok nkozesa Chimso 16 follow me ndakuba nti following up back ciao bye for now.